أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ero Allah atusobozesezza okubanga tutanso okutema evvunike ku nsonga y'omukulu eyeyita Seeka mukulu Umalu nga tuvudde bantu abatutembeeta mu ddiini yaffe y'Ekiyisiraamu. Mwenna abasiraamu abatulaba olunaku olwaleero tukatandika butandisi tutegedde nti gwe tugenda okudiringa naye si Seeka. Awo tugenda tuba tumukwasizza kooti y'abantu tuwere ennembe naye ebintu eby'okuvvoola omubaka tetugenda kutuula ffe abasiraamu tutunule butunuzi tekigenda kubeerawo. Abasiraamu buli streamlined yatugamba kuntu bihaira umma mwe kifaananyi ekisinga obulungi likhurijat linnas ekifaananyi ekyo mugende nga mukitambuliza eri mu bantu. Naye eyayita Seeka omukulu Umalu tumugamba ekifaananyi kyeyasize si kya busiraamu. Abakulu bakama baffe mu ddiini bakitulambulukidde bulungi era tukitegedde tekatugenda mukwasa kooti z'ensi zimulambule. Omuntu akyakwatagana naye ku nsonga y'omutembeeta amutembeete mu byeddiini okwatagana naye ng'omuntu agenda okusinkana omulamuzi essaawa yonna. So tukivumirira naye sekuvumira tutusaba w'ekitiibwa Allah asaasire Muhammad Segirinya embeera gy'ayitamu aleme kufuna tukwana yabadde atanze omuteekako embeera y'ekikangabwa. Omanyi kye bayita okuntu okukangamba ogenda kufa ayagala kulaba ng'olambadde ekintu ekyo bo odramatizinze omusiraamu. Omuddu oyo tugenda kuliringa naye ng'omuntu kubanga tugamba ffe tetusobola kusabira omusiraamu ne mu Buganda munnono tosobola kusabira muntu kufa. Kya busiraamu kya munnono okwagaliza omuntu okubaawo bayise human right. So mu mbeera eyo Baseeka beebale omulimu gwe bakoze nakati buli television eyita omukulu oyo ng'emutwala nti abantu mujje tubasabire. Omuntu gwa muganda okusabira tumutandiseeko buli omuntu abamuyita okubasabira tumutandiseeko ffe katumutwale mu mbuga tuwere ennembe naye ng'abasiraamu kubanga tutegedde nti obusiraamu obukulu tebusobola muvunaana mu mateeka gaabwo ne wabula abantu ng'abasiraamu eno kati jihadi tugenda kuwa naye kubanga ekyo kya busiraamu okuwaana omuntu okuvvoola oddiini y'obusiraamu ng'otaddeko enkofiira n'oteeka shahada abika si mutayirire. Ekyo kyona tukizudde tugenda kukebera wirukaapu ye weba si tayirira addeyo mu bbuca embeera efaanaganako bwetyo bwe tugambye. Omukulu nze Alex Luswa Luwemba era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya. Olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya ebirowoozo bya bannakawempe North n'okusingira ddala baganda baffe betukulembera abasiraamu nga beemulugunya nga bansaba okutuusa eddoboozi lyabwe eri mu bakadde baffe abatembeeta mu ddiini y'Ekisiraamu wano ku Old Kampala era byebigere bino mu kutuukawo twabaze ekiwandiiko era nga mu kiwandiiko ekyo twasabye abakulu abatutembeeta mu ddiini bayite Sheikh Umal bamuteeke mu disciplinary committee era bamuteekeko obukwakkulizo aveeyo yeetonde ku statements zazaakola ng'ayagaliza Honorable Segirinya Muhammad okufa saako n'abafamire ye ebibi. Ffe nga nze siri musiraamu naye baganda baffe bano abasiraamu eddiini egamba nti musiraamu tayagaliza musiraamu munne kibi. Mu mbeera ng'eno nga Honorable Segirinya Muhammad afafagana alwana okulaba nti alwana n'obulamu bw'okudda engulu, abasawo bakola ogwabwe, abasiraamu bamasheeki mu constituency bamusomera edduwa ez'enjawulo, abantu ab'enjawulo be yali ayamba bamusabira essaala ez'enjawulo, abantu abakadde bakutteko mu constituency bamusabira okusuuka, naye ng'ate omuntu eyeyita Seeka tukitegedde lwaleero nti erinnya eryo balimuggyako dda era alikozesa mu bukyamu. Kaakati nno njagala okutegeeza eggwanga nti ffe tetubeera mu katemba. Nze Alex sibeera mu katemba. Kemulabye ebigere bino tukola steps by steps tugoberera emitendera. Twasoose kwebuuza ku bantu abakukunavu abamu era ne batugamba tusooke tugoberera omutendera guno. Omutendera guno kati guwedde. Oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya byonna Sheikh Sali byatubuulidde ku mwami Umalu byonna byazzeekola byonna byazzeakola ng'afera abantu. Kaakati nno muganda wange ngono bwagambye nga tumutadde mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu kiba kitegeeza tugenze mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ayogera atya ku nsonga ng'eyo ku bafere abeerimbika mu abeefuula kye batali. So omuntu alinga Umalu eyeefuula kyatali nti Sheikh awona amateeka gagenda kukola ki gagenda kumukolako era
nga tujjeeko ekyamateeka ekyo okumukolako oba ekyokweyita kyatali, njagala okutegeeza muganda waffe Umal okulumba Honorable Seggirinya Muhammad oba olinnye gye gava, kubanga ssaawa ya leero tasobola kweyogerera, ffe tulina omulwanirira. Ssaawa za leero Honorable Seggirinya Muhammad gwe tusabira ali ku kitanda, naye tusaba olw'okuba nti twagala akole ki asuuke. Kaakati nno ebigambo bye wakozesa ebisiga obukya, ebigambo bye wakozesa ebivoola omubaka, kyekiseera Sheikh Umal, senga Manda etuuka nga tozze oba tolabye muganda waffe ono awabula Honorable Seggirinya Muhammad mu byeddiini nga tomusinkanye kugamba nti akutwale weetonde eri Honorable Seggirinya Muhammad. So bannamateeka baffe tugenda bawa instructions basobole okubeera nti oba oli awo baggulawo omusango ku poliisi era ekuyita ebitebi. Ate baganda baffe omuntu teyeeyogerera yekka. Sheikh Umal ayinza okubeera nti mu kwogera oba oli awo amanyi ne ku biruma Honorable Seggirinya Muhammad oba yali emabega w'ebyo ebiruma Honorable Seggirinya Muhammad. Nganze tetunafuna ku lipooti y'abasawo naye Sheikh Umal y'olwedda amanyi Seggirinya agenda kufa era tagenda kukola ki, tagenda kuwona. So statement eyo nkulu nnyo, tugitwala nga nkulu nnyo, era bannamateeka bwana batavuddeeyo twagala era akawaayira ako bongerere ddala bateekemu okuwandiikira CID enoonyereze ku Sheikh Umal ajje ku CID bamubuuze kajojiwebuuzo ku nsonga eyo ku statement eyo, kubanga statement zino z'okola si za bulijjo. Honorable Seggirinya si wa bulijjo, si ye muntu gw'okeera enkya ku makya n'ogamba nti Sheikh ogenda kuva enkya. Sinaseeka yekka, omuntu yenna ali entitled ku bulamu bwe. Bw'okeera enkya ku makya n'otiisatiisa omuntu ogwo guba musango. So Sheikh Umal olinnye gye gava nga tonnavaayo kwetondera Honorable Seggirinya Muhammad. Abamu ku mmwe muyinza okugamba nti tuvuddeyo kumuwa attention nedda. Ku mbeera Honorable Seggirinya Muhammad gy'alimu bwe tulaba statement za muganda waffe Umal zitumalamu ki? Zitumalamu amaanyi, zikkakkanya maama, ziddimiininga famire ya Honorable Seggirinya Muhammad. So nno nga bekikwatako tuvuddeyo ne twekubira enduulu, abakulu mu ddiini batutegeezezza nti kati tukize mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu ssemateeka abagenda kola ki? Abagenda kulamula. Omulwadde ali mu mbeera ki? Honorable Seggirinya Muhammad embeera mwali yeetaaga essaawa. Weewaawo alina enkyukakyuka entonotono zazze afunamu mu bulamu bwe, kubanga bwe twamutwalayo ku bbalaza eya wiiki eri ekubye emabega yali tasobola kutambula, yali tasobola kwogera, yali tasobola kulya, yali tasobola kunywa. Naye neebaza abasawo ab'ensambya abakola ekisoboka kyonna okulaba nti Honorable Seggirinya weewaawo ali waddewaddeko naye ng'ate akyetaaga obujjanjabi obw'amaanyi. Era njagala okwebaza Paalamenti nti Paalamenti obutafaanaganako n'omulundi guli ogwasooka bwe twavaayo okwekubira omulanga eri Paalamenti okujja on board ejjanjabi Honorable Seggirinya Muhammad. This time round yagambye Honorable Seggirinya Muhammad kasita passport bagikuwadde, ebyenzijanjaba Paalamenti egenda kukolera ku byenzijanjaba. Kaakati bali mu processinga visa okulaba nti Honorable Seggirinya Muhammad atwalibwa, ate nga n'abasawo balinda recommendation y'abasawo kubanga akyali week. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu okugenda e Netherlands kimutwalira almost essaawa 7 ku 8 ng'ali mu bwengula. So tulinze bulinzi recommendation y'abasawo abo banaamukkiriza nti kati you ready to go. Honorable Seggirinya essaawa yonna ne wiiki ejja eyinza obutasukka kulaba nti agenze mu ggwanga lya Netherlands asobole okufuna obujjanjabi obusingako awo n'okubuddaabudibwa. Olwalina ekibuuzo? Tewali.